Njagala kulabula mwenna bwe mutula mu meeting Chala Grace nkulamusiza nnyo munnange masimu ge mbaako yonna bwe mutula mu meeting nga Muteseza kawoye ekyo mukola. Omukulu omu yabuuza mukulu Bujingo n'amubuuza omwana ono tumukole ekinaga nti ekyo mukolera nkimanyi. Sikiinaako buzibu taata nze ne bwe ndiba nfudde ne bwe ndiba ngenze mu ttaka ne bwe ndiba ngenze ewa amazima galijja era tulyesisinkanayo. Mukyala Grace nkulamusizza omutunzi w'ebizigo sister wa Pastor Bujingo. Saagala video ze natereka ezimu nzijjeyo mundeke. Anabira ku Pastor Bujingo mungambire nti abe Hilton bamutumidde mu America. Ategeddeyo ntandise kati. Bini ekyo mukolera tukimanyi. Mukimanyi ekyo kunkolera. Kamba bileke ekimu okufa si kibonerezo. Era bwonzito batompadde kibonerezo. Never. Ekyo never. Bini gwe mupangira. Masekeredde. Nzira gine emyaka gye ndimu nali simanyi nti ndigituusa. Mutagingira omukyala gwe bayita Pastor Teddy Bujingo. Mungambe nti mutagingira omukyala gwe bayita Pastor Teddy Bujingo. Nina obunnabbi bwa Pastor Teddy Bujingo, nina obunnabbi bwe. Pastor Teddy Bujingo mbadde nsaba. Osabe Bujingo aleme kudda wuwo. Obonkuwadde bunnabbi. Pastor Rosias Bujingo bini gwe mupangira gwe mukola ki? Bamaama bataata. Sifuddeeyo. Kyonna kimumpangira kimupanga. I don't care. Second, kyonna kibaga mukola tukimanyi. We do it. Mukikole. Basebo mukikole. Mukole sina mu bulamu bwange bwonna sirina kyembatyako. Newe munteeke essasi mukama bwe muteeke mundu mukama. Sibatya. Sijja beetaaga, siri beetaaga, sigenda kuddamu beetaaga, era temugenda kuddamu kundaba mu maaso gammwe nti mbeetaaga. Siri saba buyambi bwammwe nti munsabire, siri beetondera. Kubanga saabasobya, wabula ebikolwa byammwe bye byabasobya. Mwe mwalema okwetondera be mwasobya. Pastor Rosias Bujingo atugambye New Vision yatumye omwana na akwata olukungaana. Kyokka nga alina pornography mu simu ye. Oba mu drone ze mu gadgets ze. N'otugamba nti mwamukutte ne mumuleka ku police. Webale nnyo. Naye ndowooza abamu ababeera mu church yo baasoma. Pastor Bujingo teriyo teeka likkirizibwa muntu kufulumya bintu bya simu ya muntu. Gw'obirina olabako walabyeko abawala basukka mu 10 bakutte nga bali bwereere. Secondly, Pastor Bujingo okolanga ani ku bya security mu ggwanga Uganda okukwata omuntu n'omuleka ku police ate ebizibiti n'ojja nabyo. Drone waginonye bagitwala ku DNA Mulago. Okuva embale wonna police zaali tezisobola kukebera gundi eyo. Kubanga twandigambye omuntu abadde tamanyikiddwa abadde munnamawulire nga ne kadi kitegeeza agirina. Kitegeeza mwategedde nti munnamawulire. Era ebintu obadde obireka ku police kati wano wenjija. Olukuŋŋaana lw'embale babadde balulwana baani? Taata, gwe ddirwo tebatakulwanako era gwe wakalwanyisa bameka. Second, munnamawulire bajja okukavalinga olukuŋŋaana
olutabaddeko tiketi nti yabadde ayise mu kituli kubanga kwawadde tekumala kugula tiketi lwaki wadde omugaana ku kintu kya Katonda okwongerayo enjiri kubanga naawe ekikoza midiya otugamba nti nno oyongerayo enjiri ya Katonda ow'ekitiibwa munnamawulire yenna bw'ajja ewuwo okukwata olukuŋŋaana kitegeeza agendaga nti Bugingo yabadde Mbaale abalokoka bazze lwaki ogaana abongerayo enjiri ye bannange gwe bw'oba okkiriza bannamawulire ba sort media balina permission mmeka ku mawulire ge baleeta ne bagamba nti bamaze bakkiriza ne babawa kaadi simanyi batuli ffenna bannamawulire bo abakampaniyo bamala kufuna kaadi za mirundi emeka ezibakkiriza nti mujje mukwate wana amawulire oba mukwate bino Pastor Bugingo omukulu Pastor Mutaawe bwe wali mu gundi ye kurusedi ye ejjinja teyabeera ku kituuti Embaale nga yabaddeko lwaki mugenda kukola ensobi bwe wagenze Embaale n'omuteeka ku kituuti olw'okuba namala okukola nti tolina nkolagana naye ne mmaze obbakuba ate nga nawe okimanyi nti tolina nkolagana naye kubanga teri njiri ye eri ku TV yo ne kampuni ye ya Divine wagijja ku TV yo obulango kati tutandike eddogo lyafuluka wabula bini ye gwe mupangira si kyangu nnyo naye wamma abawagizi bange temutya video ziri mu archives ate mbifo ebyenjawulo besisabira kundyamu lukwe nti wonna embeera weetuukirwa nga nteekebwa akatambaala ku mumwa bamikwano zijja sobola okulabika yes omukulu Star Radio mwebale nnyo mukulu Peter webalire ddala tuli live tugende mukulu Pastor Roses Bugingo njagala otubuulire munnamawulire gwe mwakutte nga wanise drone yabadde akwata bwerere bw'abasaba babadde bali mu biyigo nga bagenda okukwata oba gwe ku lukuŋŋaana olwo tewabaddeko na drone yo nga tebuuka mu kisaawe omuntu aliko ekkanani ng'asabidde ekkanani ne musitula drone ne mugitwala mpaka eri kugundi ku flyover eri ng'ebwayisi nga gyesinzira nekwata bweti ekiro ekyo kyonna area gye yalimu eyo yonna wagisasulira oba teyagendako mu bibanja by'abantu okukwata munnamawulire wagambye tosasulangako bannamawulire bonna bukyobaawo gundi lwaki abantu mulimba mazima ddala nammwe bannamawulire ababaddeyo temufunangako ssente zonna nga ziva ku house of prayer nga zigamba nti nno tubadde mu lukuŋŋaana nga mugenda bikubamu n'enkya mu mawulire gammwe mukakasa kebe UBC kebe sita kebe ki mukakasa mulieyo bannamawulire mukiga TV ebintu bya Bugingo tebiriwagangako walala wonna Pastor Bugingo vaayo yogera amazima ekikukubya New Vision ki bwe wabeeranga n'ebivulu ennakivubo baakusabanga ssente nnyingi era nga live yo giteekayo nga tonnafuna ng'okkuterayo live yo oba basabanga miliyoni 10 oba 5 buli ssaawa oba 10 oba mmeka si watugambanga mbuuza bubuuza bwe bakusite bakuseera buseezi wangi omala okuba New Vision okuba eki nze seetaba mu ntalo zitali zange naye wayolesezza ekintu omuntu omugunjufu kyatayolesa
mbu muyina video 10 ekitegeezo obirako nge wakonyumirwa oli muziraba bwetu wajivayo noga nti Pastor Kayanja ali ebisiyaga n'abaana olina obujulizi bwabo goba na bujulizi tobutwala ku poliisi nga ate oli munene mu ggwanga wano olina ne security notogenda kukwata Pastor Kayanja ng'olina obujulizi si kyekyo taata Pastor Bugingo wagamba nti ne Kanani si wakutundirayo bintu era toyagala business tewaliyo kantini eyabotolwamu wali eri waggulu nga ku toyawo ng'ova ku Sunday school awo ne wabotolwawo kantini eya mukyala Rose Suzan yesuze Rozani nakamya Rozani totundirawo bwo byakulya mukyala Rose tumiddeko mukwano mbadde saakutandikako saa zino byo biri mu archives Owekitiibwa taata ndowooza mulumbe lwa katero olina okubaayo okusabira omusika tolwerabira taata nawo nina odda okujjukiza naye omukyala yali atunda amafuta ku Kananirandi kuba bagamba nga musitula amafuta gammwe naye okimanyi nti bagaguze Kanani omukyala gwe bayita Mama Sala eyafa tewaziika n'ababugo tewawaayo ebintu ebimu ndowooza tubikwate nga kisajja kikulu nze nno nabadde nabeesonyiye nga mbavuddeko naye oluvannyuma lw'okumanya nti mumpangira kiraka kambyogere biggweyo byetaagisa okwogera kirabika abaguze akatabo kange mwebale nnyo akafumita emboozi mwebale nnyo mwebalire ddala oluvannyuma lw'okumanya nti mumpangira kireka mbyogere biggweyo Pastor Buzingo ne Musala Susan Makula Pastor Buzingo atugamba nti temanyi maama wo akulekawo era wabalaba kwolwo pozi nga Makula yannimba nga yaŋŋamba nti maama wo yajjanga ewa Teddy n'amujjanjaba nga mukyali bwayise ne mukyala Teddy oli mukyala mugumu kubanga bbawo wamuwulira ng'alimba ng'ensi n'osirika ebyo Susan yabiŋŋambira ku magoba akeedi eringa ku mukwano gye twagula ebitengi batundayo ebitengi bye twali tuwa sisitawo atwagende nabyo addeyo nabyo nti Teddy tamatira balamu abagulira ebitengi ebya layisi kyokka ffe era bwe twagulanga byago mu kitundu ebiri bwe biti ekyalimu ekyebbeeyi Susan yakyambala bajja dda nga amulabirira n'ozzaala ng'azadde kyokka gwe watugamba yajja ku olwo Pastor bwe mwagenze Mbale mwapositinze ebifaananyi mwadde mu woteeri era buli we mubeera mupositinga Pastor lwe wagenda Rwanda wa mukadde wo mulambula kunga temwapositinga bifaananyi byewaka nga gye muli ennyumba y'oluyinja nga temwagipositinga ng'eno olina bbangalu waliwo video zesaagala kukwatako ez'omu archives ng'eyo yo temwagipositinga mwalirwana kubanga naawe wajja ku kituuti n'ogamba Susan yakugize mugende mubazadde n'omutwala mubazadde bo ekibuuzo nga temwapositinga bifaananyi byonna nga mutuuseeyo kubanga ano buli we mubeera mupositinga mubulamu kupositinga nga mugula mmere mu katale oba bitale bya traffic kumitira nga temwapositinga nga mugenze e Rwanda wangi nawudde oli ku DNA
simayo ba DNA yababo gwe yaggwadda kyova wazula ngandi kambe ensonyiwe wakola da DNA taata tapping a screen yo amma ompene kukiraba awo aba oyagala bannange awo nvuddewo mbadde just ejiukiza mujjukize nti nno munnange gwopangira akulaba Grace ebizigo bitambula bitya mwe mulowooza sente zimala byonna Jakizito nkutumiddeko mukwano kamaino nnonya akayimba ka Jakizito ke tugenda okuggazaawo nga ge tugenda okuddigirawo nga mmaze okufumita emboozi eno bamikwano Pastor Bujingo gwe nampangira naawe mu ekyomukola tukimanyi nze gwe mupangira nze abapangira mumpangire naye mbapangira kyokka nze mbapangira kulokoka era buli lunaku nfukamira ne ngamba Mukama abantu balokoke nze gwopangira I don't care panga naye mbalamusizza temuntakula tubeeko we tukoma ebiseera ebisinga tubeeko we tukoma media za Uganda Kezi yagenze bweru muli mu kwogera bigambo bingi omuli ne ba presenter boogera ebigambo era bingi nabagamba wano nti media za Uganda zikozesa abaana nenga bakungula byoya byanswa ne muwakana omanya abana ade begomba Kezi wabadde akola omanya abana bali begomba ba Selector William omanya abana bali begomba Kapalaga nga singa nyingira amalu ne maga Kapalaga chokoma najja nakola ku media yo n'omugana tobera na YouTube channel ngochimenti YouTube channel omwezi kujja kugwa ko bamuweye mitwala 3 oba 5 ayimirizewo obulamu asasule ennyumba ayongereze ku zizo z'omuwa media ya Uganda tayina de insurance mwe wamale nga tumalo kubaka ibaka Jakizito kano kapya mukawulire bulungi